gwe bayita nakyemalira, gwe bayita dikiteeta, yadira obuyinza n'abubakwasa mu ngalo. Ku mwenna waliwo mwami Museveni wasayininga ku kyapa ky'ettaka oba endagaano y'ettaka nga muguloba nga mutunda. Ani asayininga? Ssentebe w'Erosi wano ani amulonda? Mwafuuka bakiiso kya mbuzi ekirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi. Mwe mulonda abafere bababbeko amataka emigo mugikube Museveni. Katonda si mulyaza amaanya. Omusajja Museveni yaddira engalo ze n'azinaaba n'agamba nti okusalawo kwe munaakola kubeere ku mitwe gyammwe. Olwaleero tuli wano nga tuzze okubasaba abaagalwa munzikirize nandageko. Constituency eno sigenda kwogera ku Babukoto Central, kanjogere ku Babukoto East. Basebo ne bannyabo, teriyo kibiina kya byabufuzi kibi, teriyo ggwanga bbi, nabwetali ddiini mbi, naye ffe abantu ababi abali bibiina eby'ettendo ffe kizibu. Mwanzikiriza mbagamba amazima agaluma. Ffe kiki? Mwami Museveni oluvannyuma lwa myaka 5 atuwa omukisa twerondere bassentebe b'Erosi 1, bakansala, bassentebe b'Emiruka, ab'Amabombolola, bakansala b'Erosi 5, bakansala, bamemba ba Parliament, paka ne mwami Museveni ffe tumulonda si weewaawo. Abaagalwa mbabuuza, ebitagenze bulungi musango gwe. Yatuwa akaso n'ennyama ng'ennaku z'omwezi 15 Januari abantu ba Bukoto Central ne Bukoto East, abantu ba Masaka District, ng'omusinde guvuze. Okusalawo kwe munaakola kwe kujja okusalawo oba mufuuka ggoonya oba enswaso.